Yes, okay, Astro Cinema Uganda beba kuletedde eno wamu ne Tamuzi Media Uganda batukolede filimu nyingi, filimu ekyama kya Kasiru wamu ne Zabeti Kagomesi. Kakati bino tuyinza obutabikunnyonnyola byonna kubitegeera wabula nga tugenda kusunirako mpola mpola mu filimu. Filimu bayita Male Godfrey tungamba etandika butandisi tugenda maaso. Bagamba mu 1997 eyali badde Chief Karoli. Filimu written by Mulindwa Hani etandika butandisi. Chief Karoli omukulu yali yazaala abaana era abaana abo nakola omukolo ogw'okuba nti agabanya embirize. Mu kugabanya embiri omu ku baana Karoli omuto olubiri olwamuweebwa yalugaana wabula n'asalawo okuwamba olubiri lwa muganda we gwe baali bayita Chief Bagenda. Kasirya John Bosco ku bazannyi bo etandika butandisi firimu bagiyise olubiri lwa Karoli. Bino bye bimu ku ebyo tugenda okuba nga tulaba olubiri lwa Karoli okuva mu Astro Cinema Uganda. Olubiri lwa Karoli ate Male Godfrey film Astro Cinema Uganda wamu ne Tamuzi Media. Tutandika ntandike lwe lubiri lwe tulengera. Karoli omutonga aganye olubiri lwe yaluzira olw'ettima n'okweyagaliza yasalawo awambe olubiri lwa muganda we era mu kuwamba olubiri olwo bingi bye yakola. Mu bye yakola kwe kwali ne saddaaka ey'okusaddaaka omwana omutaata naweza myaka 24. Kaakati nno awo ogenda okulabira ensasage ttandika ntandike Sekayonga Musa ntandikwa mbulambalamba Gokyalya Juliet Songa Nasasira Rina etandika butandise. Ono ye Karoli. Kaakali nono ye muganda we yamuloga n'amuzikiza n'amufaakinya olubiri n'aluwamba Gordon Kaye ekyali ntandikuwa nagambye Male Godfrey ye producer waayo ate nga production Tamuzi Media Uganda ekyatandika butandise abadde anoonya muggo nga lwaki obutangamba n'otayogera kubadde ono ndi wano noonya embagona oliawo osirise obadde anoonya embagona ye ngenda kusobera kale n'omulaba ali ku muganda we ono ye musajja wattu ebintu kati alaba birabe agoogera tagalina buli muntu nabaki kale ne weewuunya omuntu ng'ono etandika butandise. wetaaga okukuba bukulu Nagambye bannaffe ba Astro Cinema Uganda kobye kale n'olaba erina omugaso gulina obulabo gwe ssebo ono amulabira ddala ng'atalina mugaso mu nsi muno. Kye yamukola yakimukola dda. Omuntu nenoonya noonya embagono yange oli wano osirise saagala ekwe nigenderezi nziyakubuka aba ukwekyo tuba tuli awo waliwo eyajja kambuuzi wai gwani kiwano watandika ddi okujja n'oyagala ki? tongamba nti gwe bana batambula ani yenza omutume n'obutabo sebo tongamba ni gwe batambula n'obutabo mutuyita sitaani mwe mutuyita sitaani bamuyita Kasirya John Bosco saagala kulaba ono gwe wano sikwagalirawo ddala yadde n'omulundi n'ogumu. Musajja wa byawongo ate omuleete mu Katonda ojja ozunga ne Bayibuli ozunga nayo yaki. Kakano munaddiini bamutwala atirale bamutwala tinka mukyala ageno mwami ate ki leka saagala kiki ate naye totabuka nnyo kusukka uyo omusajja wa Katonda kyogamba tomumanyi gw'otwala otyo tinka. Musajja wa Katonda nga batuyita basita tonkwata nako yekyanzi kali mukazi we yali muntu wanzikiriza era omukulu ono munaddiini amaka gano yagajjangamu olwa famire omukyalo ono nkulabenga bakusanze kaakati kumwogera ngeze nziremu okulaba nga mwogera azunga n'obutabo azunga ki mba nayimira ne muwagula mugo yali baddewo nensooka mulaga amaanyi g'embagono alina embagono yetagita etandika butandisi firimu
olubiri lwa Karooli gye tulaba tuli ku pati 1. Kaakano omukazi we byamusobera kwe kutuuza omu ku bawala baabwe ebbali. Kiki maamuzi? Ate maama kiki obuzibu buli luddawa? Manyi nti mbadde nve emmanju n'ensanga nga taata we atwalaganya omutume. Abadde ava emmanju naye asanze taata kyakola omutume. Eki? Simanyi oba kitaawe okusaba kwamukola ki? Kitaawe oba okusaba kwamukola ki oli takwatagana na ddiini? Tumubuulira. Abugambye nti ono musajja wa Katonda. Omusajja obadde amugamba ndi musajja wa Katonda naye ng'ebintu yeefudde atabimanyi. Omanyi takolagana na kusaba. Taata omumanyi ebyokusaba takwatagana nabyo. Mugambye nti oli musajja wa Katonda. Kuno omusajja namugambye oli musajja wa Katonda gwatwala tinka. Nze ebiseera ebisinga oli munaddiini tosala ewuwe. nze mwewuunya ebintu byako. Nze mune taata mwewuunya ebintu byakola. Era bannange nze nsaasira ono muganda wo. Kono ono muganda wabula musaasira. Balina abaana babiri ab'obuwala mu lubiri luno. Awe amutaddemu buli muganda we yeesibye ku kitaawe amutaddemu buli mize gyonna gy'omanyi. Yangu omwana wange nnuma. Naaga mpulira ng'omwana nga nnuma olw'ebikolwa ebya kitaawe. Saasi. Bannange nze simanyi. Namwesonyiwa. Nze namwesonyiwa dda. Banze ndi muto sitegeera. Munne nze ndaba ng'omutaata ategeera oli ye mukulu. Ye Matilda. Ogenda okula ayita Matilda. Tulabye makukutirawo anti omundiri. Owulidde? Ate nno omutume abadde akoze ekyamakulu. Maama tuludde okusabako. Tuludde okusabako nno maama mutume abadde atukoledde ekyamagero. Omutume abadde azze basabeko. Bamututte tinka. Etandika butandise. Ayi Mukama Katonda owe. Kaakano mukazi wattu omutume ke bamugobye leka bo bagende maaso ne ssaala yaabwe. Tanze siina kyensobola nga nze. Era mukazi wattu famire agitaddeyo mikono gya Katonda ye nga ye agamba talina busobozi. Tutumulire. Bamuyitako obusinge Veronica omukyalo ono oligiro ne muzi firimu nyingi. Gwokulwaffe. Mukama nteeka abaana bange mu maaso. Ayi Mukama abaana bange mbateeka mu maaso go. Ani ye kitaabwe tomubulira Katonda oli musajja wa misankiki nnyo. taata nze Tugenda maaso. kyensobola. Nagambye evudde mu Astro Cinema Uganda. Era nga bannaffe ba Astro Cinema Uganda beetaaga abazannyi nno. Yitiramu. Gwe yeetaaga okuyiga okuzannya firimu acting bakwetaaga. Naawe yeetaaga okuyiga okuwandiika script za firimu. Naawe bakwetaaga. Osobola bakubira ku 0788 79 48 55 oba ku 0757 99 322 Astro Cinema Uganda. Kaakali n'olubiri lwe luno olubiri Karooli yaluwamba Karooli omuto. Naye ng'olubiri luno lwali lulina kuba lwa Chief Bagenda muganda wa Karooli. Kati nga bw'omanya ettima n'okweyagaliza olubiri olulwe lwe baamuwa yalugaana. Agamba wano sinza kuvaawo. Egenda maaso. Kati omukyala embeera za bba zaamusobera. Sinye ekintu kyenjagala okunenya. Bane mwami n'ekintu kyenjagala okubuuliramu. Kiki? Tulaba Kasirye John Bosco. Owaayi ayogera abwatuka. Bannange. Wange simu. Bane mwami sipuleka. Gana Amaka gange gano. Kunenya. Kyenjagala kyensalawo. Saabi akunenya kyenjagala kyensalawo wano. Oyogera. Otandika oyogera ki? Omwami akulemesa ne w'omutandikira. Kyeŋŋamba. Tufu osazeewo abaana baffe bakulenga tebakwata. Mazima osazeewo abaana baffe bakulenga tebakwatagana. Abaana tebakwatagana. Omu awulira kitaawe. Wulira sirika. Ate sirika. Sirikira ddala. Bikanaluzaala. Gwe kanaaluzaala w'ensonga zino. Teekateekawo embeera. Gwe nyaabwe. Ekikumbava tetegereka. Gwe kanyini gwe ateekateekawo embeera ekikumbaavu. Kunaate embeera ki? Wulira. Bane mwami. Najja nsaba. Nze mbadde nsaba. Kyusaamu. Abaana bandeemu. N'abaana buli omu yeetegeera yekka. Omu ategeera nnyino tategeera kitaawe. Ogamba ki? Bitegeera. Naye nga nnyabo. Nojja oddira omwana wange n'omuteeka mu mitwe ekipumbavu byekiggwawo. Entegeera ya mukazi. Sirusiru abapumbavu abawumba tuutu. Wulira. Yaddira omwana we n'amussa mu ntegeera ey'abawumba tuutu. Kali oddira otya omwana wange n'omuleeta mba n'ab'obutabo. Pumbavu.
abakumbaavu kalaba ate akasajja ako wenziriramu kalaba nkubuulira ebigambo bino biwulirize bulungi eno embagono ogiraba kansule nti otegedde ngenda okukayisaamu embagono otegedde ensonga nange mwami nedda naawe kyusaako osusse osusiza obukambwe onoolinga eyali ennumba singa obadde okola byenjagala obukambwe si bwali baddewo omwami ono omukyala ye katatambulira ku nnono omwami wa nnono nnyo n'obuwangwa n'ennyambala yokka wa misankiki sitayire ye baneeraba ennyambala yokka omusajja atava mu mbugo abantu we bakulaba naakutitula olw'obutava mu mbugo ne luba bulwadde egenda maaso firimu nagamba etulaba olubiri lwa Kaloli part 1 ate nga zonna tuzirina okuva mu Astro Cinema Uganda. Kaakano tulengera abambowa babeerawo kuba ndi balongoosa olubiri luno. Tugenda maaso wabula nga nkujjukiza nti bannaffe abatamuzi media Uganda tamuzi media Uganda bagamba nti gwe wenna alina emikolo olina embaga olina okwanjula babikolera ddala fiiti nnyo newe boyagala kukolera adverts tunuulira babikwasaganya oyagala kuyiga bya kamera basomesa kamera waka basomesa graphics basomesa n'okweditinga video kati gwali eyo kubira bannaffe abatamuzi media Uganda ku 0787 0 12 6 oba 0757 993 tamuzi media kiki gituseeko omukulu si musanyufu kabwana kyo kuli kunyambala ennyambala ena buzibu kikuni ususe akamanyiro kaba kagenze wala katuuse ne ku nyambala zikuliridde ki kati ennyambala ekuliridde ki bwe nyambala embugo n'ofiirwamuwa loosi ogikolera wanga nyambadde embugo oteroje omukulu ali eri alaba ye bagenda ye muganda woono era yali alina okubeera nannyini lubiri luno abaana bange ko nange bange otandikirawa abaana bantumbu ezo nyabo kaakano tuba tuli awo ekyokusatu ssebo kyenkusaba wulira genda oggyemu empale ya bano baabano bonna bambowa ono yayambadde empale ya munne empale ya bw'oba oyagala tusigaze omukwano ebirala byonna tubinyumye naye empale yange gigyemu nkubuulira mu mpale wansabye wajambadde onsabye waŋŋambye ng'ojambala sebo tenjagala kuwuliriza siina kyenjagala kuwulira empale yange genda ogigyemu etwawudde eyo empale etwawudde abambowa nabo balina ebizibu byabwe mu lubiri wano njoozaako bulungi nenyirira neŋŋenda ekampa eyo empale ogiraba njoozaako bulungi nenyirira neŋŋendako ne mu site njikubako ka dry wash katono nnyo nebangeze kwalaali kati nyamba gigyemu oŋŋamba sebo nno bintu biba bitono ebyawula abantu sebo jamu empale yange abadde amuleetedde lugambo bwe bakola nno mu lubiri lw'omukulu nvira nkole genda ogyemu empale yange saakummanyira kakani omukyala wuno kino nno ekiwala kyasinga okwagala Matilda ate taata teki omanyi mwana wange ebintu bino ebiriwo bino okuva ku nnyoko byetaaga kwegendereza naye okuvira ddala ku maama wo naye kino laba omulaba ono omulaba nnyoko ye mwana omulungi wulira kize we mugamba ayagala omwana woono ono omukulu takyalina kyayogera wabula awulira buwulizi ye baamuzikiza dda naga baamufaakinya talina kyasobola kwogera naye omwana ng'ono yagenda kwesikira era omukulu yamuganda omwana wange yajja okusika kubanga yategeera ennono iddenga
nina kyenjogera mu byenjogeranga kirimu okukaka nkulabikidde nga byenjogera birimu okukakamba mwana wattu tyanedda n'omubwati ono kale gwomu ku bennyina gwagenda okunsikira omwana yagenda okumusikira ono geranga gwosengejja wulira mwami wote boyogedde ate nkirumamu kunu kale katubalinde lindira ddala femenya kusanga twagenze singa watambudde dda n'ova nawo ate ekitali kibi ndi mu kwogera to ono yeewuunya bwewuunya firimu egenda maaso olubiri lwa kalooli part 1 gera olibitegerera nga nvuddewo mwana wange byenjogedde oyinza obutabitegeera naye oli wakubitegeera nga nvuddewo kuntatate ki oli mulokole oli nnyoko yalokoka dda ate nze byendimu ate ebyange kati omugezi bya buwangwa na nnono akola kyalina okuba nga akola omugezi akola kyateekeddwa okukola nga bukyali tugende n'ekiriwo mwana wange ono ye mwana waasinga okumutegeera era bwe batambuza obuwangwa kali oli omukazi n'oli omwana we omulala baate balokole agamba tebamuliiko batugambye nti nobadde otuyita bane atugambye nti nobadde otuyita mumbejja mbadde nze nkyalina byemmaliriza mubadde mukola ki ono adde alina wamaliriza kati okuva ne leero kaakano okuva leero buli omu agende nga akwata ku guno saagala buli omu abambire mulimu kwata guno kwata guli kwata guno nga tegukolebbwa mba nmanyi gwe okuvuna njagala buli omu muwa omulimu gwe era guba tegukoleddwa mba njagala mmanye ani avunaanyizibwa ku mulimu ogwo yagenda naaba nga ayagala kyakulya nga tewalimu dadi amanyi okubawo ng'ayagala byakulya naye nga tewali yadde yamufumbidde ekyokulya olina okukakasa nti emmere by ssaawa 6 kaakati n'emmere erina kujja ssaawa 6 mmwe saagala bukyafu mwonna ate banne mmwe saagala bukyafu bwonna njagala mbeere nga mulongoosa buli wamu saagala bukyafu munda otegedde bukyafu bonna muwulira mukyetaaga okubeera wano mukuuma obuyonjo gwe mmereyo tugenda maaso ngewo ye mumbejje ono mwana mulindwa hane oligiro ne muzi mulindwa hane yanji mumbejje kaakano tuba tuli awo zireeta omumbejje owokubiri bannange ogera otambula gwe nnyabo nkyakugamba otambula kona nti omumbejje abadde ampise abaana bano buli omu alina gwategeera ono ategeera nnyina era bwe batambuza ebyabwe ate ono ategeera nnyo kitaawe kyalina byembagamba owaye nkyalina bye ŋŋamba bano ate obayita obatwalawa saagala nze emuwali n'olugeki wamma mwe mbagamba nga kimanyi era naye ajja kibagamba nze nsooka wano kitanga akimanyi naye ajja kibagamba nze mumbejja asooka ekigambo ekyange kyekikulembera wano saagala balala kwefuula bagezi era naawe siraba lwaki ogenda mbusima okitegeera bwe mba njogera naye siraba lwaki otambula wenna owuuba embaliga ogenda mbusimanyi omumbejja mpise mumbejja bwakuyita ate ng'oyogera na mumbejja onikitegeeza ki naye akimanyi ate kitaawe yalangiridde ddaani ye musika wano nkutuma ekintu sooka kya bwe mba nkutumya ekintu sooka kyange saagala byakumbulira mbw ate simanyi otegedde tugenda maaso ne firimu era agambye tulaba olubiri lwa kalooli era nga tulaba ekitundu ekisooka eva mbanafu ba Astro Cinema Uganda era nga bakoledde firimu nyingi n'agambye firimu ng'ekyama kya Kasiru firimu nga Zabeti Kagomesi ye Astro Cinema Uganda ate nga beetaaga abantu ab'enjawulo abaagala okuzannya abaagala okuwandiika script za firimu abeetaaga okuyiga production n'ebirala ojja bakubira ku 0788 79 48 55 oba 0757 99 322 kaakati olubiri lwe luno tulengera abambowa bagenda maaso n'okukola emirimu olubiri lulina okuba nga lunyirira ssebo lwe lubiri lw'omukulu kalooli kaakati nno ye mukulu ono bamuyita Kasirye John Bosco
akuweerezanga Karoli. Tugenda maaso nga bulijjo. Takoze atya? Omanyi bwe bukeera omunene aba alina okulambula. Ajja ayitaayita tata mbagono ya muggo. Alina embagono eno musajja wa nnono nnyo. Asooka amagamaga ati efirimu egenda maaso. Aye. Kwe kuyita Musemba akowora Anzisebo. wangisebo. Sooka ondeetera entebe omumbowa. Oyagala kutuula muko wano Musemba bannange. Bwakutuma n'abala sekendi singa 2 nga takulaba. Oba ojja kajjutuka. Egenda maaso. Entebe ne bagireeta. Kasirye jebi. Gagano bwasooka n'atuula ati. Okasiriikirira. Mulogo. Yo mulogo awedde emirimu. Tugenda maaso. Soka abala kyakuzzaako awo. Abala kiddako. Bagita olubiri lwa Karoli part 1. Ono ye kati alaba mulabe. Ensi alaba ndabe talina kyasobola kwogera. Bamusiraniza mu lubiri olwali badde olulwe. Anyenya bunyenya mutwe bwati. Ye musajja mukulu ono Kakande Muhammadi. Oligino ne muzi. Nagambe twalese basiniya. Era nga tuzze twala mu sinema nkuyanja. Ali wano musajja twatudde. Bakuzanyira filimu nga akaalo. Era yakuzanyiranga ngalo bunani. Katende Muhammadi. Kali abali wano. Asiriikiridde musajjatu. Ebigenda maaso mu lubiri alaba birabe. Ensi bannange nganzibu. Ensi nga nkambwe. Olubiri olwali badde oluwange kakali. Bantu baloga. Tayogera. Kakani nga zireeta. Omu ku bawala baabwe. Bawala ba Muganda ye mumbejja omuto. Nze chichi buzibu ki? Pane mzee buzibu kiki kyate? Tekibaddewo. Kyekibaddewo muzei. Nyenya mutwe. Simina bunyinza kuyamba kuba osobola kwogera. Pane simaina bunyinza tandikira kuyamba. Okwogera tasobola. Ofulani peni wandi. Oba ndeete peni n'olupapula wandiike. Wampite taata gwe bunyonyi. Taata gwe mampito nnyonyo. Okunnyonnyola ne mmanya buzibu ki? Wali badde kalafa zaali nzo nnyonnyola ne mmanya buzibu ki? Ensonga ezagenda maaso abaana tebazimanyi. Taata muloggo. Oyo.
kali bwe yadda ano n'asiriikirira n'abanga alinnyibwako ekitambo. Manyi ebintu by'abantu bano ab'ennono. N'asituka alinga alinnyiddwako emandwa. Gaakano bw'asituka kwe kutambula okweyongerayo. Sooka olindeko eri mbadde nkutte wafu. N'asooka ajja. Tulaba Kinnayuganda kyaffe kwe tuli. Eno ze zimu ku firimu ezigobye omu Nigeria wano kati. Astro Cinema Uganda. Kwe kubayita. Ayita ba Maid n'abambowa. Abange muluwa. Tebawulira bempita. Owaayi benkoola tebawulira. Banjisebo. Mukulu abayise. Bonna baggwayo. Bonna baggwayo. Baluwa abalala. Abakoowodde. Egenda maaso firimu. Bonna abakoowodde. Kyemmanyi. Wulira. Buli omu amanyi omulimu gw'okukola. Kyemmanyi buli omu omulimu gwagumanyi. Kulina ebintu bikyuseemu. Ebintu bikyuseemu kati. Mwe. Mugende kuluzi. Mugende muleeta amazzi. Bale batuma mazzi. Wuyo. Nsete amazzi ge mbatuma. Ebidomola 10 mubimaleyo mu ssaawa nga 4. Ebidomola 10 mu ssaawa 4 birina okuba nga biweddeyo. Mmwe. Ate mmwe. Mugende mutyabe enku. Bano balina kusenya nkuba Maid. Buli omu ate ebinywa 2 Buli omu ensekese 2. Ebinywa 2 ebyenku buli muntu. Saagala muzannyo. Kaakati. Kali mbagambe kimu ate. Bebambe jjabe. Bebambe jjabe bano. Agambe ki bano? Mungenderewo omutaka. Yabatuma. Omutaka. Sendagire. Yabatumewo Mutaka Sendagire. Mumukaka sente mwagala. Mugende mungambire Omutaka Sendagire. Mwagala. Era mukaka sente mwagala. Mugende. Mugende. Kawe. Ewa kawe mumungambire nti mwagala. Mangu. Mangu. Yisenkulu. Nawe to omugongo. Kaakano kabulazo yuno. Ebintu araba birabe. Enteekateeka zonna ezamugana ezaakola mu lubiri wano. Alengera birengere oye baamukwata mudda. Baamufuakinya n'akivaamu. Kaakano omukulu. Teyakomawo ng'atandika omagamaga. Nagani musajja wannono nnyo ono kuno n'ekiki. Ajeyo akakumbi ayina n'ettu lyakutte alagawa. Wuno akutte ettu n'akakumbi akwata wa alagawa. Firimu egenda maaso. Sooka olindeko tulabe agenda kola ki. Kaakano bw'aveeyo n'aserengeta. Wuno bagiyita olubiri lwa Kalooli part 1. Eva mu Astro Cinema Uganda. Musajja muntu wa buwangwa nnyo. Munange ng'asooka ayita waata ayolekera eno mu kayinja. Bw'ajja bw'amagaamaga tayagala kumulaba. Kaakano lwatuuka wano. Ng'alyoka akwata ettu lye
maaso kalitereza ebbali wano. Olubiri lwonna alulogaloga ono gw'olaba ng'atandika sima. Yalogaloga olubiri lwonna. Egenda maaso. Munange gusima ng'asima ng'asima. Tugenda maaso. Era nga nkujjukiza nti bannaffe ba Astro Cinema Uganda kino nkikujjukiza nnyo. Beetaaga abazannyi mwena abaleetaze okubeegattako. Mwagala kuyiga kuwandiika firimu, script za firimu, mwagala kuyiga directinga firimu, mwagala kuyiga bya production, byonna mbakubire. 0788 79 48 Kakali bwakwata ettu lino ng'abaako ebigambo byalaamiriza kutu. Njagala olabe. Ali kuki? Kumbe baamulabye dda. Ono ensi ayongera kugirojja. Ebyafaayo bitugamba nti ono kitaabwe yabagabanyiza embiri olwono n'aluzira. N'asalawo okweddiza olubiri lwa munne. Kaakati no bw'amalawo ng'aziika. Olw'ettima, fitina n'okweyagaliza. Yasooka kumuziba mu mwa butabaako kyagamba. Byonna ebisigadde abikola litagambayo. Bw'amalawo ng'aziika. Wannono na buwangwa. Egenda maaso. Alina kyaziise wano. Amalaawo. Anange. Bintu bino nabyo si byangu. Ng'akwata nkumbi ye. Kiwedde. Ali wandabye. Amaga left right. Tewali andabye. Kale. Egenda maaso firimu. Kina Uganda nga bulijjo baana baffe bawano. Kaakati akadde nga katambula nate. Nagambye Tamuzi Media Uganda. Tamuzi Media bannaffe bana ba Tamuzi Media bakwata emikolo. Olina kwanjula, olina mbaga. Ate nga basomesa ebintu bingi, basomesa videography, okweditinga video, basomesa graphics, basomesa kamera. Oyagala kuyiga bya kamera. Kamera work. Bannaffe bana ba Tamuzi Media. Kuba ku 0787 6 12 6 oba ku 0757 99 322 ye Tamuzi Media Uganda. Nagena nyenyi. Siwe utalipo. Kakano tudde eno. Atunulira Izaka wala ako kantama. Banono ba maid nawe babaamu nga beepinga. Jagala nka kube. Unaina akamutama. Ate otumanyifu abakiga ubane wenkasangira ngendo kuba kano. Nze sagala kumanyira jagala nakulumuka amanyire. Nze simanyirwa njagala unakulumuka amanyire kajja kundabako. Ninjo kateera akolu janja mulagere kandeta kolu janja nyakala galevo. Kakiga mwana wa buwala tebamanyirwa. Kubira bwotyo wese. Naye linda ko kimanyi niwoka kubira owese. Sebulwenka obo kwatamu obubwo. Ne tugena nze sifaayo bampeta naye nze njokukakuba. Kagenda nga kasansaliso bukono bwe buti bulingo bwembata. Katakagala kameidi kanne. Iranze nkugambye. Anze nkubulidde. Timaye mno okakubira. Manya okakubira sibirimu bakutwala weka. Bilawe bagobera. Ani ukasoka kuba bagoba. Kantamata madda. Anze kantamata madda tombulira. Weke nze sikagala abakiga beta mwanze kantama. Nekera kanzi kakozi kagala. Mbukera bani kakozi kaina leve yakabi. Basi kola kisiri. Nze sifayo tombulira nja kukakuba nze. Kitufu tukimanyi okasinga. Kitufu tukimanyi okasinga. Kubira? Naye okakubira owedde. Akantu kaddanze obuntu obusaagala gasiya. Maid munaabwe yabatama aliwo maid yefulo wakabi. Ngenda bwomanyi ebintu by'abakozi.
mulimu abagala okulaga nibo ba muwendo nnyo kusinga ku bannaabwe. Katudde eno omukulu awujjadde. Abaye abeeyo. Ani ali awo? Ali awo yani? Sanyo. Ali wano. Wanyi sebo? Sanyo. Sisi. Oyagala kyakunywa? Kyakunywa. Kale sebo. Omukulu ayagala kyakunywa. Laba filimu. Ayagala kyakunywa. Baleeta akakopo. Matilda. Nga gyayita Matilda. Matilda. Mwana n'abakyogwe. Mwana kyono gwe mpita atabulira. Matilda. Yemba nensubira okuba munne. Linnya ganda nnyo Matilda. Matilda. Nkuyita mpya ng'olwayo kyenga. Ninkuyita n'olwayo ate nga gwe musika. Bampadde kyayi gobo mutabuli. Kyayi bamumpadde wuyo. Yeetaaga tabula. Ono ali wano alaba. Bintu byonna alaba amoga bumoge musoga kweta kumoga. Kakali kacyayi Matilda alina okatabula. Taata aliwo obuzibu. Nage bamuyita Mulindwa Hani. Okuva mu firimu ng'akaalo. Taata buzibu kimbulira. Omwana ono ategeeragana nnyo ne kitaawe. Era ensonga zonna azitambuza na mwana w'ono. Mzee aleka alina ensonga ezimuwujja. Ono yamwetegereza. Anyenya mutwe. Kibi nnyo. Olina kubira bwotyo. Kalikutanda n'ova mu ngeri gye nakuteekamu. Gw'olina kubaawo. Weetyabidde akalooboka. Yamussa mulaaga. Ke kali kutanda n'ova mulaaga ze nakussaamu ggwe ojja kuba weetyabidde aka. Awo amwagala. Ogenda okulaliwa ettondo eryagwa mu kakyayi. Ettondo lirivudde waggulu awo. Lyetabudde mu kakyayi omukulu kabadde agenda okunywa. Kakatwadde eno. Omutume alina gw'aguddeko. Oli mubbi nga nkusanze wagguluko. Gwe ojja otagalatagala otagalira mu matwale g'abantu. Sebo siri mubbi. Sebo. Komaawo sebo. Omanyi ne bano abambowa oyinza obbagwamu sebo nabo ne bakuwanikirako ebiwawaatiro. Lindako kiki? Ono omusajja. Omutume alina gw'asanze. Tuula mukulu akutugamba ate oyimirira. Tuula. Bano sina kyenkoze omusajja nkwati. Ekutuma kubba. Enjala ebadde emuluma. Ono ali wano abikulaakulanya. Omutume alina gwaguddeko awo. Muleka mutwale ow'omukulu. Akamutwale ow'omukulu. Kuni omukulu wa. Omusajja gw'omutwalira omumanyi. Omukulu gw'omutwalira omumanyi ayinza n'omusaddaakira awo. Omusajja tomutwala wa mukulu. Tewabbe soko gye bwata. Kiki? Ate tomuta. Laba. Omutume otagenda. Atagenda oyo. Nze kye mbadde nga. Bamuyita Senior Venom King. Gundi mwe. Abaye. Wakyemmanga wali. Omanyi. Wali kabimbi akatajja. Wali ekyemmanga otegeerawo. Okumbi tumwe n'oluso. Ono muyaayi. Ffe tulina okukolawo. Tumuwe enkumbi n'oluso. Kulima. Mfo kyomutwale w'omukulu. Agenda alime. Gwe kusonyiwa ogenda kulima. Walondako okumwoca nga okumwoca n'okulima tukolere ki wamma? Lindako. Muli bawana. Kamubaleke.
muli bawano kale omutume naye mumugambo omukulu nti nze mukutte omukulu mugaye nze mukutte naye mbadde kale kamale gamubalekera ano siwali kyakola omutume yakutte omusajja ono bamusanze abunyeeta ne basebo mundeke kale muntu alafazaali nneme olonzeeko ki Alisi mpe ogenda lima bulungi onoolima nja kulima bulungi topaayo tunulira kaakano nabo beetaasizza ono we baali badde balima ani bamusanze asaalimba kati be yajja okulimawo tunulira firimu kaakati no nga buzibyezibyawo bukutte ogenda okulengera waliwo ekisiikirizo ekijja ne kibula mu lubiri lw'omukulu luno mu bwekiro buno weetegereze kaakati nenkeera maama n'abambejja tewaki kyetwagala kabasaani mwe munaamanya ntere musabi badde aizo kuchwala kwechwa bana bange emboozi ya taata baana mmwe oyo kitammwe kati mutegeera osibye wakaka leero waka mu nnyo simanyi lwaki omukulu ayika agenze ettambulamu yamasibibadde kisiri taata wamu nino mneero atasibye waka wasibye wekimanyi taata watasiba wakati waba wakakka mu nnyo kati mwe kyemugambe essanyu yammwe nga taata wammwe taliiwo kyemuga essanyu kitammwe nga taliwo wano twamulumbaka aleka bali ku muzeeyi bageya baana banja esalawo okujja naffe ani mune gwe wasalawo okujja naffe twalikoze eki kati mulina kumumanyira naye maama waguma taata mulina kummanyira kitammwe kono maama nno oli muzira timulaba eri amaka gatafumbikamu era omwana agambye maama waguma ye mwe mulina omutegera oli kitamu mune mulina okumutegera oli yekitamu ate munaakola ki nga nange bwe namumanya era taata w'omulala olina kitaawo omulala gwe kati wuuno kambwe nagayo amuyita Kasirye John Bosco oligino ne musi ali mu kutalaga lubiri tunulira kaakano bano balina gwe bafunzizza saidi eri agenda abalimire kale babayitaayita ogenda okulaba owayi sooka olindeko oba mami ne bamwalabe nze okujenda niwolaba eno nga bakimayo ekikuttale wano basimyewo tali yabagaamu mulimu gyaffe naye kati lwaki abajja okusimayo mwana kati basimudde ki wano muntu kyayinza okujja n'asimula wano yazze n'asimawo ani yazze n'asima kyandisoboka kuba mami eno tajjayo ne bawala eno mami ne bawala be tebajjaayo ani yasimogodde era biki ebyateerebbwa wano sobola kujja kusimayo wabula mboto kubolaba omanyi byakumubuuza naye nze mbeera mabegawo gwokulembera nze nkuli mugongo mbeera mabegawo nze nkuli mabegawo mwana netumubuuzeeko naye sajja oyo mumanyi atiika baaligenze baagala kwebuuza kulaba ani yasimye wano naye omukulu talina nawe oyinza kumutandikira mukambwe kali wuuno ndoba kiki obaine agenda okujja ero muwalawe Matilda bali mu kumugira nviiri byalimu biro omukazi ate agala kumpambako omwana wange ono saagala bintu bino ke n'omwana amutandise ne mukazi gwe naye mukazi gwe ddala kiki mwana nga omutandise wetandise omwana wange naye nga lwaki okola ekyo kyaki naye ekyo kyonkola omwana owange naye omutandise kweri Matilda why Matilda lwaki
Lwaki? Tonyega kigambo. Why? Muviiro oyo. Kyagala muwala we kwefasa. Ono maama we. Matilda. Matilda. Yamba kutuuka ddi. Negamba kutuuka ddi. N'akugaana kutuuka ddi ddala. Ajja kuwabye. Oyo nnyoko omumanyi. Ajja kuwabya omukazi oyo gw'obadde ontegeera ate nawe oyagala kunsiriwalako. Nvudde mu mbeera nyiize nnyo. Bagala nnyo tekibi. Tankole kyoli mama wange. Ni taata kati nkole kyoli mama wange. Mama wo biki? Kumulamwa. Ojja kuva ku mulamu oyo nnyoko yava dda ku mulamu ate naawe ajja kutwala. Bagamba omwana omuwala aseera na nnyina naye ate ono alina kuseera na kitaawe. Nange. Mwana wange. Awo omulabe. Omulabe kitaawo. Omulabye. Amawedda si byo twogerako. Maama obwedda si byo twogerako wano kweri. Simanyi nakumanya. Wabula simanyi nakumanya. Nze kyendaba. Kyendaba kiri kimu. Tetukoowa. Tetulina koowa. Mwongere okunsabira. Mwongere okunsabira. Tulina okukola. Era kye tulina okukola. Tuba takyayagala mutume ajje wano. Ate obuzibu taata takyagala mutume kujja. Omutume bamulabirako babula kujjayo mundu. Ndawulira essaala. Naga ne Katonda awulira essaala, ajja kuwulira essaala zaffe. Mama nze mbadde nteesoba tugendeyo kukola. Olaba otya bwe tugendayo ke omutume? Kyaki tusabeko. Tugendeko ku kyaki tusabireko eyo. Twesitule tuve mu lubiri tugende tusabireko eyo omutume. Ndaba tetulina kye tukola. Tuli wano tetulina kye tukoleera. Tusabeko. Wabula kyalikola ekyo bwe tugenda tusabako. Kali Matilda. Webereremu Matilda. Beeranga omuntu omukulu. Banga omuntu omukulu Matilda. Ndaba okuze. Naye ndaba okuze. Lwaki omutwe gwo gukyali gwa lungubanguba? Omutwe gukyali gwa lungubanguba mwana wange. Mwana gwe. Okula ate omutwe guba muto. Mama. Akati oli mama. Todda. Papaga. Oyagala. Mama wo gw'oyagala. Ketwekyanyaga ya nnyoko. Kati obwo. Olwo. Taata nawo ono. Taata nakabadde kikanigina. Matilda. Matilda. Komawo. Komawo wano Matilda. 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 Ono aliwo n'anyenya mutwe. Okay. Onyenya ki omutwe n'akatuga. Kanyenya ki omutwe kano? Gwe. Kati ndi wano. Bona taata ate mugana wotuga waki. Anyenya omutwe anyenya gwaki. Nja kumutuga. Kaka nawe mule. Taata omusajja muleke naawe ali wano kati otuga waki. Waliwo essanyu. Wano alabawo essanyu alyoka aseka abadde aseka ki? Abadde aseka olwo ninako essanyu lyonna wano. Tamutonyiwe. Wama munange musonyiwe. Nakola ki? Tanyega bintu alaba birabe. Nange baatusiriwaza dda baatufaakinya dda ate tunaakola ki? Tugenda maaso. Kaakano omukulu bw'avaayo kwe kujja atuleke n'ebbali. Awulira ennyiike. Omwana omukazi naye ayagala kumutwalako amweddize. Ekyo kyekintembi. Kintembi ekyeki ky'obusungu buvuddewa. Omusajja mbadde simuse. Abadde atuze omusajja. Pana. Aya bakama bange. Bakama bange. Nasaba. Mbasaba. Munsaasire wabula. Muleme kuntembera mu budde ofaanaganako. Muleme kunkambakamba bamutembye. Mukikola. Budde nga buno baneete mukikola mujja kundeetera obuzibu mu ntembera atiisi mu biseera ebirala. Akonkano. Anange munsaasire. Nsonyiwe. Tugenda maaso ne firimu. Anga binyina okuba nga nkola birala si byakutta busi. Agabye n'okuba nga nkola birala sikutta. Omukulu ono wa nnono na buwangwa. Era okuva edda n'edda alina saddaaka ze yali yakola. Naye gwe ky'olina okumanya ndi buli lw'osaddaaka bw'oti. Nammwe mulina engeri gye muntemba mu ssaawa etali ntuufu. Nkola olina okwewulira.
awulira amatama ayina mbulukutu amatama mugaki bero ikano bazze naye mmwe buli kadde ne munoonya lwaki temunoonyako bamukutemu kali mukyala wa bayitayita abaayi wayi mwami kiki amusanze ali mukulaajana bakama abange Eddi wabadde ekikonedde mbadde mpitayita nga nkuulira olaajana oli bulungi Tubadde ki? kiki agoba ezo imbadde ate mbadde ki ine kinabadde siina kyenabadde Lijja tugende mu nnyumba owumuleko. jalugende no mu nnyumba owumuleko gende naye nga tofaayo kale tofaayo tugende naye tewali buzibu Abadde bano. tubadde te wabadde wakusikanyasi wabadde abadde alaajana tugende naye nkale tugende naye tugende naye nga waliwo abadde alaajana abadde amusika wanemba kiki mwami kale tugende naye amaaso tegamuva wano waliwo ekibadde kimusikambula abakulu bamulumbalumba egenda maaso firimu nagamba eva mu Astro Cinema Uganda beetaaga abazannyi ba firimu gwe wena ali interested mu kuyiga okuzannya firimu mu kuyiga okuziwandiika ali interested okuyiga production oyagala kuyiga kuwandiika script za firimu bagamba bakubire ku 0757 999322 oba ku 0788 794855 Astro Cinema Uganda. Kakano obukulu bamugjawo naye ng'avuddewo mu mbeera etategerekese bulungi. Tugenda maaso ne firimu agambe tuli ku kina Uganda kyaffe waliwo misinde gibaluse wano misinde gwe luno olubiri lw'omukulu luno lubiri lwa Kalooli. Astro Cinema Uganda nagambye bakolera firimu nga ekyama kya Kasiru waliwo eri gye bayita Zaabeti Kagomesi. Kaakano bwe tuddako eno ebbali ye mu mbejja omulala ali wano asoma ku Bayibuli ono embeera za nnyina katuba tuli awo bwe bawadde ekatala wuno ebintu byono byakusooba era ne luli omutume yamukwata asooba buli lw'osooba ennyo kiyinza okuyisa omubbi olaba amagamaga kati amagamaga ng'ajja uwaye gwe ssebo kumbe eno ewali omumbejja abakubye bayingidde newaffe kwegamba bakubye eno gye baddukidde. Tukuyambe muki? Tukuyambe tya? Era buyambi. Sagala buyambi. Nimisiza eri wansi. Ne mune waliwo abanimisiza wansi eri. Okulya. Bangani bagenda kumpa ku kyokulya. Yenna daddi. Ani yagambye taata. Owaye. Kali abaniga baabano. Funyeko. Omuntu nafunye ku budde butuulako wano. Gwe mwana okimanyi. Nosula gyo tekisangeko omuntu afunye ne ku time erirakisinga nosula eri kugulu nosula eno ku mukono tekitera kubaawo ng'omukulu waali omukulu ebiseera ebimu alayika afulumanga muko buli kaseera nabanga ku kyona abaana baliwa mwana olikyali mwana bali ku mukama waabwe bageya nakuyita eddo akuyita abaana baliwa kiri kiwala yena alina kiri kiwala kye ogereko wabula kyogereko ekyo empisa za kitaawo kyantama kiwala ekyo kyantama mbu kiringa ogusiikirize kiringa enzikiza lyakazika eri emmanga eri kati agala tugendeko okimanyi mwana eri waliwo akazika eri emmanga kyebaga tugende nayo kyogamba kisiikirize nnyo bweki ekiwala kyogamba kisiikirize bali ku muwala wa mukama waabwe tekanaawa konulindako ekiteezaala tekyala ate oze kiteezaala kyala mwana za kitawe waakyo wabula ekyana kirina empisa za kitawe waakyo mwana kigateko n'empisa za kitawe waakyo kyekiddugavu kiringa enzikiza ate kigateko empisa za kitawe waakyo gujja jabagira kati eggulo nakyala yampise bulungi kati mwana okimanyi eggulo n'abakyala yampise bulungi eri waggulu naŋŋamba ngende nongoseko eri waggulu
ye mukazi alinga nsibye wano nagani okimanyi n'abakyala yalinga omukazi ansibye wano nze ndiwo kulwa n'abakyala nange simumanyi linnya naye nga waawano ono bamusuubiza emmere manyi muntu linnya eyakugambye okulima akuwa emmere omumanyi ndi simumanyi naye nga waawano badoora muntu kika kyakuwa omulimu n'ogwera n'omwerabira emmanji osanga gye bali kali yamulagirira emmanji omuga agendako eyo oba osanga beweetaaga bali eyo bano abantu nabo bazunga bulala katuba tuli awo asasulwa maama be leka weeyagala essimu abasasulwa no otulinya n'otulinya sebo n'otulinya otulinya waliwo yabayitako maidi Olugambo olubali abasajja abakulu. Abasajja abakulu engambo zibazunza. Okwogera olugambo. Olugambo lirufuka olugambo. Olugambo seka. Olubinza obutugana okutula wonna wetwagala. Okimanyi tuli baddembo tuulanga bwe twagala wano. Nene kansoke embegatteko bannange. Bunene nnyo. Abasasulwa. Ye mama ng'oli munene abasasulwa mugejja bwe munyirira mutyo. Ovaawo. Uvaawa ye. Ate nvaawo. Kase. Olayiko inamu ku juguli. Notebampanga akasente wadde. Nze nange sisasulwanga sifunanga kasente twala eri. Nkubulya kanaka. Twesasulwanga. Akajja mu mazzi gaggwe nava nako mu kyalo. Kalimbo n'akaviiri yava nako mu kyalo yakajja mu ziga. Kono kimanyi ayinza okuba atambula mu kono omulodi. Manyi. Ye mubadde. Ono watusanga. Laba. Nabasanga okiba kitegeeza nti bampadde kasente mu tebaba wadde. Kyemugamba ndi obasanga wano. Tuuka wano. Bwe mba nabasanga nze sente nafunye mwe temunnafuna. Agala nakuvaawo. Nze mpula nyana kuva wano. Lwaki sivaawo. Ate ng'olagawa. Ono omusajja oyo oyinza okubaako gy'olaga. Omusajja mulogo wano tojjawo n'ogenda. Jembe tosobola kuvaawo. Oli omusajja ye kennyini jembe. Kali ng'ovaawo olagawa. Si mulogo wabula jembe. Ate mukama waffe ne kitegeeza ki? Tasula. Mwe mukama wammwe nti ate waba mukama waffe nikitegeeza ki olwo? Manja. Nze manja mwana. N'oli abanja watusangawo tubanja. N'oyo abanja watusangawo tubanja. Obanje. Naawe olina okubanja. Kali bali mu kugeya. Kumba omumbejja abawulidde. Muli wano muli mu kiboozi. Kati yabanyega naawe omugongo. Awese omugongo tufudde. Abayi musituke. Tufudde! Kali kumbe gwe bawadde katala wuno. Ajja asoba jangu wano. Ununyu tulabisa. Kiki? Kuchangula. Yitawo. Tabizima. Kati okola kyo ni saa zino. Nakuzino mukambwe. Musajja kigo. Omusajja mukambwe mwe naku zino ko nani? Nawe. Kale ubadde kina ununyu jo tulabisa. Ekyo nneko. Ani je mwangambe okulima nalimyeyo neetaga ekyokulya. Abyocha. Gwe. Ebisubi nabyo nabyokyeza. Ngenda kufunira ak'okulya. Ngenda kufunira ak'okulya. Abakulabako. Naye we bakulabirako sikumanyi ekyo nkubulidde. Wali. Bamuyita Venom King. Kale sebo kanda wali. Dawali obadde ki? Abanyama yayo abagezi nabo sebo tebaggwayo. Ono bamukwata obujega. Yali mu kubalimira gye balikoze be yagikola. Kakati no Sagala kubeera nga bugudde nina. N'abakyala agamba saagala kubani buli budde mbalagira ki ekyokola. Abantu bakulabikira bulungi. Naye gwe bw'otunulaba nga bakulabikira bulungi obwedda bali eri bali mu gaboozi. Sibyagala ebyo. Saagala bintu ng'ebyo. Tandika okulongoosa. Naye maama. Naye Weekooya wabula maama. Tamanyi byakukola. Oyo kyogamba ebyokola tabimanyi oyo. Bantu bakulu abo. Kona obalaba ni bantu bakulu. Agira bamala geekolera bye. Naye bw'otabagamba bamala geekolera byabwe. Oluvaawo nga bazibanja bubi. Maama oluvaawo nga babanja ez'omwezi. Tuba tuli awo zirese munnaddiini. Simunenya. Omutume baamugaana mu lubiri luno. Wuno akomyewo. Sansukula. Okisulidde omwoyo. Kyokka bannange bamuyita Sekayonga Musa oligino ne muzi. Sekayonga Musa kati wuna zaali mu kusaba. Olwaleero njagala nkusabire. Mwana wange gwe olwaleero njagala nkusabire. Emikisa gyeyongere kusabire emikisa. Amiina sebo. N'obuwanga ng'atandika essaala. Omutume atandise essaala.
gana amaka oba olubiri lwalimu nnyinirwo wa byabuwangwa na nnono. Kaakati kyova olaba enkolagana ntono nnyo. Ali biza ali mu kusabira mwana w'oli, kumbe nnyinimu asembera. Omulala bw'atunanga ekipapula eky'etaano kibenga kimuta okola ki? Ndaba bubi oba siraba? Jangu wano, jangu. Kiki kye nayogera? Nagamba ki? Nyabo, nakugamba ki gwe ssebo? Okomezaawo wano obupale bwo ko gwe seba nti kati olwo n'okola otya? Wulira anti sebo mbadde obadde okola ki? Ngwara obadde okola ki? Sebo oyo mutume njaku omukazi yadduka emisinde. gwe Bane taata tonkwatako gwe sebo. ekigambo obutadde wange Kirabika byegamba bikuyita ku nkoona. kati oli wano wabapoloota Oli wano opoloota weefudde mupoloosye. ira naye mbadde wali nga nkuwulira Mbadde wali nga nkuwulira. twatwana Tolina kalungi konna koyogera kangasa. Sebo bannaye mwami ono musajja mutume, musajja wa Katonda. Nja kukukuba embagono n'okukuyisaamu embagono. kibadde kikugwana olekerawo okwasamira ewaka ewange Bamukubye engwara tasituse. Eyo engwara ekugwanidde. kati awo Era kale kenkuliddemu engwara nyinza obutakuzaako muggo. Kiki? nenge bamanyi ngeragalira bulimba enzikiriza yange enjimanyi Omwami yamanyi kyakkiririzaamu. Musajja wanono saagala kumbulira. Taata kale kaguba ogusemba, taata musonyiwe. ogusembayo gwe guliwo Ogusemba gwe guba gutya mpozi? mu bisembayo walabe musi musonyiwe yafudde. Ono mukubye engwara. Munnaddiini bamukubye engwara. imwe Ne Katonda n'asooka amwesega. biro bino namusaba okolanga kyemukozi Taata muze tombulira gusemba wano. tola butadda Ono agenda n'atadde ono kweri ono ayinza obutadde ono. Kummalako mirembe. Muweza gwe gusemba ogusemba gutya? mukya weberemu Ate nno weebereremu gwe mukyala gwe. mugemye takyadda mukwekerera bantu Kale musonyiwe ku lwaffe daddi, musonyiwe ku lwaffe taata. Kitaawe amumanyi. Musajja akambuwala mukambwemu. nekiri kumutwe kati beera bwotyo otegeere nti Ojja kubeera bw'oti otegere nze tebazanyira maka gange. mundekani Ale saamundeekanire. Kaakati ono ali bbali alengera bamugambye kulongoosa wano. Ensasagge wejjidde. Kye bakoze munnaddiini. Omutume yakadde engulu. Amanyabo. Saagala. Gwe. Talina kuddamu kumulabako. Ebyo byawogganye bimala. Mumuzirako ne mumanyira obumanyizi wano. Ani gwe mumanyira mutyo? Egenda maaso firimu. Nagambe Astro Cinema Uganda. Wamu ne Tamuzi Media Uganda. Bannaffe bano abatamuzi media bagamba gwe wenna ayagala okuzannya munnewo kusoma graphics. Oyagala kuyiga ku editinga film. Oyagala kuyiga kukwata kamera, videography, camera work n'ebirala. Tamuzi Media Uganda basomesa kuba ku 0787 666 12 666 oba ku 0757 99 322. Kaakano yabayita bonna. Buli muntu nga nze muvunanyizibwako wano we mwagala abakuŋŋaanyiza. Tulaba olubiri lwa Kaloli part 1 ye firimu. muweddewo Abalala baluwa. ebigambo bino Njagala mbawulire ebigambo bino olwaleero luno.
Mbabulira. Ayina engeri gy'akangamu wali. Nosiyagala muntu antambala. Saagala kulaba yadde okulira omuntu antambaala nze. Mwe. Mulaka temuntegeera. Gwe toliimu. Wamma mba ntambaala gwe toliimu. Osobola kuyibeeramu nkimanyi tosobola kuntambala. Gwe tosobola kuntambala, tosobola kunyimirira naye mmwe. Ate banitukoze. Gwaguleno. Kiko. Mwami sebo wa kubogoka. Atulika alinga byuma bya mbiyaasi. Wayayita omusumba tambuza olutama agamba tefetera setaani. Ne mutuuka okundeetera abantu muleese omusumba ano simanyi yeye tambuza obutabagani ffe tuli basitaani abantu ng'abo saagala kuba kumanyira bumanyizi. Byasaba sibyaga. Kaakano yajja. Kali tamukwogera era namwe bwe mulaba nga mulinga ye. Njagala mbaze emimwa. Kaakano wulira. Byange. Ebyokwogera si bwakwogera kati. Saagala muntu wenna andingiriza ate Mukama antambala. Muwulidde. Yenna amulaba Mukama amutambala tamwagala. Sebo. Omusajja ono bw'omugenda ennyo aloga emimwa. Musani musonyiwe taata ku lw'abajjajja. Musumba ate akyayogera. Lwaki kuŋŋamba ekigambo ekikwataganako ng'ekyo mwana gwe? Kaakani Matilda ate gwe ŋŋamba ekintu ekikwataganako ekyo ate nsonyiwa abantu nga bano abagagala okuntambala obutambazi obukundaba Mukama. Tagenda kudda. Tajja kudda. Weetegereze firimu. Wono. Nange yegwe mpuliriza. Naye ky'okoze mwanange. Mwanange gwe nsinga okuwuliriza era gwe gwente naye ate ky'okoze ekyokuŋŋamba njire tewaali badde ggwe. Alage sikutegedde mwana wange. Andetedde obuzibu naye kale. Ondeetedde tagali mwana atu naye. Taata sonyiwa. Oli tasanyu. Ate gwe nzibikire imwe emimwa njigule. Wulira. Olimba. Omusajja muzibikidde emimwa ate ngisomolole. Kola bw'ati losha. Oli muzibu. Ono omusajja abadde nga jjano n'obutaba ate tebaamukuttemu naye. Nga bwe yakwatamu oli. Noddamu n'oyasama. Gwe noddamu n'oyasama gwe genda kumendegera. Mukoonako embagono. Alina embagonoosi. Kakali muvaano gasiya. Neze mulashi. Mulede. Okirabye? Okirabye? Matilda. 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 Ky'okoze si kirungi. Ky'okoze si kirungi kino. Si kirungi. Si kirungi n'akamu era mbadde sikisuubiramu ggwe omwana wange. Tagenda kudda. Ate awo Matilda yakawuliriza. Oneko toge. Ono talina yate kwogera. Ye muze yali ategeera Matilda. Nzibikidde muntu wange mimala gonna muzibu kwe. Sajja muzibye emimwa emidomo ngizibye tajja kuddamu kutaja sitole wano ate oŋŋamba musumulule onkoze bubi nnyo mwana gwe. Okuyisa emindi alina guno omuggo. Bwe mmanyi ntegeera. Nsoma. Mwana wange ensoma ontegeere ensomaako. Bwe kigaana gendako mu yunivasite bakubuulire kaloli yaani. Egenda maaso firimu. Nga bulijjo nagambye bannaffe ba Astro Cinema Uganda bakutuusaako firimu yaffe eno. Era nga beetaaga abazannyi mwenna abaagala okuzannya sinema, kuyiga kuziwandiika n'ebirala bingi ebigwa mu kwewo lino. Tugenda maaso kati mbw ekiro omukulu wuno tumulengera. Mukulu wuno tumulaba mu makanzu afulumye. Amanyi okufuluma. Olubiri lwaguuga lwe luno olwekweyagaza bw'oba olulabyeko naye baaba lulimu ebizibu. Ogenda okudda ku balongoosa. Nagambye Astro Cinema Uganda bagamba bakubire ku 0788 79 48 55 oba ku 0757 99 322. Kakano n'abakyala ye byamugwako. Mufumbirwa naye baaba waliwo woofumbirwa.
nagamba muyitako obushinje Veronica oligiro ne muzi batuzanyidde bu sinema nkuyanja kakali abali wanatudde nga zireeta muwala we Kingo otudde no. mama kingo otudde muko wano mwana wange Mwana wange. leka na bulesi Ekibuzibu ki? ate buzibu ki mama Olaba ng'oli mweraliikirivu. ze munesa akulaba ng'oli mweraliikirivu oti Oteeraliikirira. gwange ng'oyinza obuteeraliikirira Simanyi okyali ku byataate. okyali ku byataata Mwana wange. mwana wattu Embeera ya kitaawo ng'esusse. butuufu embeera ya kitaawo ndaba esusse Nze nkubulire maama. maama nkubulire Byejjo. ku kyenalabye eggulo Tekaawo. siyinza butamutya Naye mazima ddala. kunaye amazima N'alyoka akola omusajja wa Katonda ekintu ekyo. n'adda ku munaddiini omutume n'amukola ekintu ng'ekyo Tejjo kye yakoze. yamuzibye omumwa n'agenda ata naye kye yakoze kyankanze toyinza butakwatayo Niire tebikweraliikiriza. ane tebikweraliikiriza ebyo maama Asusse. aa kitammwe asusse kitammwe oli musajja wa Katonda mutume Yakola ki? Tambanga ggwe n'omusajja oyo mweyinamu nge. naga naye taata yakola ki omusajja oyo yakola ki taata tubanga mwinamu akantu ne munaddiini maama kali omwana ali mu kusaaga nga bw'omanyi nti Agiranga. Gwe tokimanyi nti nno kitaawo tayagala muntu asaba. kondeka naye totandika ebyo tokimanyi kitaawo omuntu asaba tamwagalira ddala kabwana wange olwalaba omuntu asaba alimu eddiini Gwe okimanyi nti bayibuli zange zonna. nze mbadde ndowooza animu olimu akantu ne munaddiini bayibuli zonna muzeeyi yazijjayo n'atwala n'ayokya Naye yandikyuse. taata alikyusa oba Nzakima. nkubulire maama Muganda wange. kiki kono muganda wange Ani alina obudde bw'oyo? abadde atya Nabavaako ndaba balabe. nze mune sikyalina budde bwabwe Yabadde alina watudde wali mmange mukati. Muti gwaffe ne alagiriza abakozi. ehe Njagala kulaba manne bye njagala nkole. ya Tulanga nkyayogera nabo. yagenze ssebo mbwa atuma abakozi ng'ate muganda wakyabatuma Ati guba gwakusinze. kono guba gwakusinze Kitewalinze ne basooka ne bamali. lwaki tewalinze ne babalabe bagambe bebozi yaabwe neggwa n'olyoka ojja naawe kene yayagadde alageni mu mbejja Manyi bulijjo nga mmanyi baba balina bye bali Justin kwogeramu. Nti mwana wange ky'olina okumanya oli mukulu wo. oli mukulu wo nno Ngambye nenzikakkana ne ani mune nange nakkakkanya ate naalikoze eki ntwala gwe nabadde njagala. Naye nze njogera gyayogera nange ng'alinga gaatwayombi. enjogera gyayogeddemu ne mutoowe Mbamalirize. Ogende naye kutula nti nkyayogera nabo. amunyumiza Nsuubiza nti gwe tewamuvumye. tobandi wamuvumye ŋŋamba Nali nyombyeko mu lubirimu. nti amaama nze mu lubiri luno siyombangako Siri muntu wa ntalo. nze maama siri muntu wa ntalo Mother like that. ani era nange ninga ggwe maama wange Nkwagala mwana. mwana wange kyenva nkwagala oli mukkakkamu Ndi ngumba gyasi. Mulungi kunyota. kakano maidi Musana maliriza okukitegeera. Alabika. ekyemisana maze okiteekateeka Naawe budda tonna. Olya obudde tonnalya maama taata. oli mu birowoozo byakulowooza taata muveeko yitawo Nveeko. mwana wange tugende ebintu ebyo efirimu bagiyita olubiri lwa kaloli kwe tuli era nga tulaba paati 1 kina uganda kyaffe nga bulijjo nagambye eva mu Astro Cinema Uganda wamu ne Tamuzi Media lwe lubiri luno nga bwe tululaba tinnerera olubiri lwe luno kyebakoze omutume kirala nnyo tugenda maaso kakati nno akadde nga bw'omanyi n'abakyala bamugambye nti bateeseteesedde ekyemisana ali ne muwala we
Oli muwala gwe yali asinga otegeera ennyo okusinga. Ate oli muwala we omulala yali ategeera nnyo kitaawe. Omanyi baana bonna mubaamu akutegeera. Gye buva ne gye bujja mu baana mubaamu asinga okutegeera. Mubaamu asinga otegeera kitaawe, mubaamu asinga otegeera nnyina. Akano kwe kujja mpola mpola. Ono nno mbwawulira olubiri lwamutamadde ayagala kuddayo waabwe. Si bwino gye batuula ne bakusanga nno nga weetuuza mu ntebe z'abakulu. Awo bambejja n'abakyala senkulu be balina okutuula mu ntebe ezo. Omulimu gwo nga maidi kuba kutegeka butegesi. Ye firimu egenda maaso. Nage tuli ku pati 1 ekitundu ekisooka. Ebitundu byonna tubirina. Kaakano baayitawo. Omumbejja waliwo gwe yaleeta wano. Obulungi pano. Ana Mukama nga yabawa. Neyanze. Akyaddeko eno. Naawe. Leka naye katono. Bade tebannamaliriza kukola ki? Ndi tebannamaliza kuteekateeka. Sebo nnyo. Anokola amadde nkeeka. Bano era mbadde nkeetaaga ennyo nti mbadde bubyowe. Kajuyisi k'olubiri gw'okamanyi. Kasoda kwa mludiri. Magalaka lake ewaffe. Ane kafanagana n'akewaffe. Sebo baba n'emikwano abambejja nabo baba n'emikwano. Bannaabo bagenda ne babakyalirako mu mbiri zaabwe. Obulamu ne buli so hard. Kakyogamba obulamu bw'omumbejja bwe muno obw'omukopi. Mb'obulamu bw'abano nabo bukaluba manna ayinamu obulamu bw'omwe bukaluba nga bw'abakopi kyogamba. Waliwo enjawulo wakati w'omumbejja n'omunkuseere. Gwe bannange. Yo waayi. Abaana gwe nkolola. Kiki? Natwege mu overnight. Nga saakolayiko mu overnight. Nga mami tali fine. Anti saasobodde kujja mami teyabadde fine. Ndowooza kyabadde ono nno bwe bagenda mu kyaki. Baludde okubalaba overnight teyagenza omumbejja. Ate ng'emboozi eyo wano tekola. Ate ndudde n'ogendako mu overnight nze gola. Bana ekituufu ndudde n'ogendako mu overnight. Amazima. Nze oli simulabanga. Nasubiddwa n'osubwa. Nga nasubiddwa. Leka gwe neeyongeremu kajuyisi. Kasita okyaliwo oba osule. Kasita okyaliwo oba osula. Bujuyisi weebuli ebyokulya. Luno lubiri. Bagambye epinzija. Naye wano yanirizibwawo nnyo. Naddala eri omukulu singa oba tutandise emboozi eyo. Kalizireeta. Abayiki. Tewali otumuyita just mukwano gwange. Ontumuyita tyani ate tuyina just mukwano gwange. Ye mumbejja mukulu wona abuuza. Omumbejja omukulu. Nawulira mukyali ku mboozi z'oyo omusumba wange. Mukyali ku mboozi z'oli omutume. Otemula anti mufere. Nze mbasekeredde. Malira bumalirizi budde. Ekyo tewalabye kyamutuuse. Oli abamalira budde ekyamutuuseko temwakirabye. Amutuukako. Sajja bamuzibye omumwango ddaawo. Akakasajja engeri yabeekuukutirizaako ne maama. Kasajja kabeekukuutirizaako ne maama oba kiki? Nyiza okuseka ebyakuleese wano. Bano byebikuleese. Naye ine ekyamakulu ky'obimukoga. Bano mbadde mmanyi olina ekyamakulu kyogerako otandise ebyo. Amakulu. Onaawulira. Njogera kinabbi. Butera nti oyo musajja wa Katonda. Oli musajja wa Katonda. Gina nakukwana. Nudiro lyogera ku kintu nga kino. Abasajja ba Katonda tebakwana. Kyoga aba Katonda tebakwana. Mwe mulabika mulimu engeri. Singa linda saka kanti yazibye mumwa. Wulira. Kafuma okusanze mumbo. Kaakano yazibye mumwa naye nze kenkakwatako ate. Omuwala ono alowooza nga kitaawe. Bano tusanze mu mboozi yafe ate ogiyingiddemu. Wulira. Hendiwa. Lwaki omuleese wa? Lwaki oleese wano emboozi yammwe? Sanze wapi? Mwali gijje wano.
Dadi wabataliwe buli omu ayingi. Taata bw'abataliwo kwegamba buli omu alina kujja wano. Alejjukira ono baamuwa obusika. Kati ayogera ng'omusika tubbi. Tindande. Mulinda akomewo. Bula. Kangende. Baneze kangende tunaddamu. Angwerekere. Wamma kankwerekereko. Ono emboozi gy'abadde banyumya ntajja ayina olugezigezi. Mulese byokulya byaffe Sebo mboolese ku byokulya byaffe kwe munyumiza emboozi. Afuulawo kiddukiro ky'aboonoonyi. Kwegamba kino kyafuuka kiddukiro ky'aboonoonyi olubiri lwa taata. Olw'okuba muzeeyi taliiwo. Mukola bye mwagala. Dadi n'amala komawo. Wabula n'ageza akomawo. Biri eri bitudde. N'ebiri bimeidi. Simanyi ebimbowa. Gamba nti twekubirize nga ffe tukole emirimu. Biri eri bitudde n'emirimu tebikola. Omukulu oyo bw'ava mu lubiri abakozi bafuna ku mirembe bw'aba taliiwo. Kaakati nno oluvannyuma mwana mala yuno Kasimu omumbejja omukulu Matilda omusika tubbi ow'olubiri luno ali ku bufaananyi ali Kasimu anyigaanyiga akirinzeeko nga bw'omanyi kompawundi olubiri kyekyo. Tugenda maaso nagambe tulaba part 1 nange ogenda okuwulira ogenda okuwetegereza bulungi kumbe emabega eno mugongo waliwo saddaaka eyakolebwa naye saddaaka eno yaliza omuzigo. Obuzibu bwa saddaaka kuza muzigo tannaba kulaba kiri mabega. Ali ku Kasimu Matilda. Wandima. Mama kwe kumuyita waliwo abadde mugongo gwawo. Batugamba ni waliwo saddaaka yakolebwa ey'omwana ow'obuwala eyali tannaweza myaka 24 mu lubiri luno okuba ndi mutako ono olubiri yennyinirwo. Matilda talabye kibadde mugongo awo. Olubiri lwa Karoli Returns tujja kuleeta part 2 okuva mu Astro Cinema Uganda. Era nga tubagala nnyo mwenna mwebali kwagala kina Uganda amu ne Tamus Media Uganda. Tujja kulaba ekitundu ekyokubiri tumanye wa gye bigwera nate.